ate nga tebikulaakulanya industry wabula nga beekulaakulanye bokka. Ate ekirala zino esente za ssale zirina engeri gye zireesa akavuyo mu music industry. Kuba kati buli omu ebina byonna bitandika olw'okuba nti babala akasente wa ogende wa ssale batwala zi proposal. Naye nga nze ndaba nga kyonna kye tulina okukola tukole ekintu nga kikulaakulanya music industry wabula nga tekigisuula oba kujawulayawula. Nga tumaliriza kana akasente ke bagenda okuwa abantu aka COVID okutandika n'olwaleero ne ba promoters twabalabyeko nammwe mugendera mu bali ababulijjo oba mmwe nammwe nze ndowooza lwakuba tetwategedde bulungi engeri gye baazayawuddemu naye nze ngamba zino sente singa bayise mu bibiina nga bino ebyabayimbi ne bagamba nti abapromota kuba kati music industry erimu sectors ndowooza nga nnya lwakuba nti abamu tebabamanyi kati ffe ngaffe bali tebatumanyi era bwe boogera ku bapromota ogenda wera babajjo ate oludde nga be balina ate bebongera abalina essente ate be basinga n'okuwa era kyovula tuvuddeyo naffe kati saawa zino naye nga si bunafu kubanga okubeera nnyo ku TV nti tukube enduulu tukole ki ate kifo ekyetwagala ekisinga obukulu kukulaakulanya music industry. Kakati nga tuzaawo omukulu tamanyi Luganda music wana amutegeera atya? Oluganda aluwulira naye okulwogera lumutawanya naye nga music of course amutegeera. Ffe tetuwuliza music y'aba Nigeria wano tusanga tuzina ate nga tetumanyi lulimi obweza South Africa. So music is not about the language, it's about the knowledge. So yeah, he's our new elected chairman bamuyita King Roberto. Musajja nzaalo ye Cameroon naye nga mutuuze we Uganda era yakamala Uganda ali myaka ndowooza okuva 2006 nga ali mu Uganda. So kimanyi nti alina knowledge nnyo ku music wa Uganda. Music amumanya amutegeera ate amusupporting wala omuntu nga asupportinga industry tewamwagala okuba nti asupportinga industry kyovula era twamulonda kuba ekirala ne office twali tetulina. Yes. Business. You don't need visa to go to Kenya to do your business. You don't need visa to go to Rwanda to do your business. That is the way we Africans supposed to live the way before grandparents lived before. You understand? Donc, for me, any African living in the land of Africa belong to that region, belong to that place where he is. From today, I need to off. Ajijeko. We still on you explain. Yeah, from today, I want you guys to understand that we Africans are one. I am Uganda. I am Rwanda, I am Kenyan, I am Tanzanian, I am Nigerian, I am Cameroonian. That is who I am. Yes. We're seeing you dressed in yellow. You have a yellow mask. Are you a government agent? I am not government agent. I love the color. You love the color? Yeah. So aren't you among for the likes of brown white that the government is using in disguise of somebody else? I am not working under the government. I am working for the unity of Africa. Assigned by the God of my four grandparents. That's where my authority is coming from. Where do you get the love of all countries and you decide that if I want to promote music, let me run to the part of Africa, that is Uganda? Like I said before, Uganda is one of the peaceful countries in East Africa, in some part of Africa country, because of the system in place. I mean, because of the one God has chosen to be the leader of this country. We are called Prophet Museveni. Are you calling Museveni even a prophet? Okay. Somebody is going to ask, who is King Roberto? Because we may be with you, Kumbe Yekondema. Who is King Roberto? Yes, King Roberto is the king of Africa Revolution. He's a revolutionist artist trying to make African to be reconnected to the reality, to the doctrine of before grandparents. Like I say in the Son of Stand of Africa, Christianity and Islam not belong to Africa. And that is one of the reasons we Africa are not growing.
because you believe in the white man's ancestors. And we African brothers called pastor and prophet are deceiving the population of Africa with a fake prophecy in the name of God, making money. It's time for we Africans to be reconnected to the doctrine of the four grandparents. Yes, and when you're winding up, please give us a brief background of King Roberto. Where does it come from? Where do you get the money that you're investing into, the promoters? Yes, and what do you do for a living? King Roberto, I am origin, like I said before, born in Cameroon, Uganda by citizen. I have business close to Teletable, Skin Enterprise, supply wine, beer, soda, and waters. Apart from that, I have cash collection where the profit I'm getting from there, I can use part of that to do the activity I'm doing concerning the music industry. Yes, you as a leader, what should the Ugandan musicians that you want to promote their music, what should they expect from King Roberto? What they're going to expect from me? The vision is to make sure that everyone benefit to what he's doing. It means you are supplier, you sell music, or you are record label, or you are artist, you have to benefit to what you are doing. See, you accept to come and become, see, you come and register in Uganda Music Promoter and Supply Limited. We will make sure that your music is promoted, your music is sold, not only in Uganda, but in different parts of the world. Do you know any line in Uganda that you can give to the people watching you right now? Any? Line in Uganda, either greeting, hello, a word in Uganda, so that people know that at least their music is safe in their hands. What I'm going to say, I will just say that anyone who will listen to me in this moment, I don't want to speak too much. I love every one of you. May the God of African ancestors be with you. Amanya nze Lukundo Fred Muziki. Abasinga bamanyinga Fred Muziki, ndi music promoter, supplier, ate n'abayimbi mbamanejinga. Yes, achachi kulese ku mpewoza celebrity jazz sawazo. Nze ndiwo nga promoter era ayagaliza music industry ya Uganda era aliwo kulw'obulungi wa music industry ya Uganda okupromotinga music ate n'abayimbi nga bafunamu naffe nga tufunamu. Yes, ogende kuchokufunamu gwe atuletedde mu Cameroon. Mukwano gwange era ndowooza nze yasooka omwanjulira team members abalala ne omujjawa okutandika okyoba naye ate mmantu bona lwaki ategwagamba nti komukwasa ekintu kya music promotion. Nze okumufuna mukwano gwe yamundaga era musajja mu Cameroon yamundaga nga mu bintu bya promotion era yari anoonya omuntu gwasooka okutrustinga ne music yari akola music nga wandika music era we namumanyira ne tukwatagana n'abeera mukwano gwange. Yes, twogere ku mboozi. Right now our promoters never musicians muyina okutemagana naye kati tusooke twogere ku kibiina kya Tumuda nammwe omulabi yanyagadde okumanya mwawukanira abakozi mwe nammwe nti abapromota. Tumuda sikimanyi nnyo oba kyekino ekirimu mukwano gwange muswa. Nabeerako ne Tumuda era nagibeeramuko naye nga Tumuda mu kujja yasanga Uganda Music Promoters. Tumuda eze kati luvannyuma ndowooza mu mwaka nga gumu yatandika 2020 ffe twaliwo kuva 2012 era waliwo twamiitinga awo ne ndowooza n'omwami Haruna n'atusaba twegatte tukole ekibiina eki kimu ne tusaba abatumudda batwegatteko tukole ekibiina kimu obujasibwa tusigale ne Uganda Music Promoters naye simanyi buli omu aba n'ebiruubirirwa bwe. Mwenga wa promoter mugenda promoting abati endongo erimu okubanga erimu okwekuba n'enkokola. Of course ekintu kyonna bwe kibaamu omuliro waliwo ogutuuka ne gukka naye nga ffe twagala tulabe nti abayimbi mu sector zonna mu association zonna just bwe tufuna sector emu y'abayimbi gye tusobola okutrustinga
ne tubanga music gwe badde batundira obwerere nga bamufunamu mu library ne library nga zisasula kati ba member for example bwe twati nga tulina library so far members abaregister bali 5 naye target yaffe kola nti buli member yenna buli a distributing music mu Uganda yenna member waffe nti omuyimbi bw'afulumya oluyimba katugambe Kamene nafulumiza album ye Valuvalu bwagifulumiza agitukwase then en album evunanyizibwa kwa nani agiguze katugambe maybe Rusine obani obaffe then tudde wansi ku ground bana abana album ya sente mekabo kade 10 buli mwana yetaaga contributing sente meka mitwala ebiri album twatugimaze tufune rights ezitunda bwe ba UPRS nga waliwo sente ez'omutamanka tugenda tumusoro maybe wabuli mwezi nti buli atunda music yena mu Uganda nga akwesa computer oba atweka music flash ku simu kuki nti baba asobola sasula omusoro katugagwa mitwalo 10 buli mwezi wabuli mwaka we are ready anti tutunda yes tosa atunda music era bofuna mu music yes nti bwe ntunda music ni mukola mu sente kati ate ne nanyini music ayinofunako kushare je mfuna ku music ne nanyini music ayinokubanga afunako omuyimbi yenagoboguze ko music ne rights zo boze kuze ndo lima lwa rufusero walusikara mu dusiga kisinzira nti endagaano nga mamukirizganyiza nenge ebiseera bisinga fe rights zaffe ziba za kutunda omuyimbi asagaza rights ze endala kitegeza basobola performing ne bisigadde yeah kisinzira nga betwatukirizganyiza nenga kyemanyi ba distributor basingera UPRS inawe engeri je gabanyamu sente ezo ngabula nti TV bwe zazisasula sente zigenda mu UPRS naffe bwe tuba tusasula era naffe ndooza kijja kuba kirungi nga tusasula mu UPRS bwe tusasula kati na UPRS nga yemanyi bwe zigabanyamu ki mu bayimbi kwate so agula buli muyimbi yes abayimbi bo mwagala bakola mu sente naye ate baba budde mu buzibu temwagala baddiza esaazi n'abayimbi bamaze emyaka 2 tebakola bo mubadduukiridde muti era mulinda bibe nga biwedde mu mukono banonyunamu obunyonyi kasente fena obuzibu bwe bumu fena tubimwinda bwe bate bakola naffe tetukola omuyimbi waba takola naffe tuba tetukola so omuyimbi ye bosi waffe fenna industry weefa okuva waggulu n'omuntu ali ku ground naye akola ki tafunamu kire kibina kisurvivinga bata emyaka 2 kimaze nga tekikyayingiza mu myaka 2 tubaddewo of course membership tulina ba members tu contributing a sente nenga for now mwene lockdown King Roberto yabadde atubireddewo era ne office yagikozeeko ebigambi bantu nno mwaleese omufere mu ndongo tunyonyole King Roberto yabe tumumanyi abaana mwagala bafera akasente si kufera kuba kati bino tebiri tewali mwana gwe tujjako sente era niyo babuuza teri mwana gwe tujjako sente ffe tuliwo okulaba nti industry yaffe b'ekibiina kyaffe ba distributors endongo etereera music ayita mu mikono emituufu tumufuna mu mikono emituufu ate nga tulina omutunda mu butuufu bwayo naye bw'ofuna omuntu ng'asobola okukwatizaako era kubeera tagenda fuga ebbanga lyonna contract ya mwaka gumu era mwaka gumu nga bwe tulaba nga taperforminze bulungi nga tumukyusa ekigendererwa kya King Roberto kyeki ekigendererwa kye kutereeza industry kuba naye agirimu si kutereeza si eyajja twamulonda teyeeronda nti omuntu bwe mumulonda kiringa gwe boyinza okujja mu industry netulaba nga olina omulamwa netugamba katukuseemu obwesigwa mwaka gumu tulaba osobola otuvuga kubanga twali tulina ebizibu for example omuntu wajja nasanga bakugobe mu nyumba n'agamba eno ennyumba kankole ki kambasasulire rent n'agamba mwaka tumaze twetaaga okutambula mu districts okumobilizinga abaana tetulina ntambula omuntu n'agamba kambafune amafuta g'emmotoka so already tanafunamu yadde lwataano wenyibenga nti esaawa zino tanageninga mu industry tuteekamu buteesi King Roberto is a businessman abeesinga wano Kampala yeekozesa muna business era business weziri abantu baziraba sinza amuleese wabula ffe twamulonze nga ttiimu teyalondereddwa muntu omu namwanjulira yabeera mukwano gwange
ngari mu industry era ino oluyimba lumu wala oluyimba lwali alina awo ng'alukoze era nga yagala promotion kulumutambuliza ku ground kati tutandika okukwataganira awo tumanyagana tulaba ntandika okukolagana naye tandika otambuza music we naye ng'omuyimbi mulaba akuleta music nagamba ntambuliza akayimba kange kano katuke ku radio katuke ku TV katuke ku ground bwe bityo era that's how we came to know him. Yes, what's vision and mission yakino kibiina eri muki oba yeki? Vision ya kutereza music distribution ku ground. Ate mission. Amaye Ruganda nze swa byawera mu Ruganda nti mission eba ne vision mu Ruganda swa so naye nga kyeyinza okugamba nti Uganda Music Promoters and Suppliers is here to make sure the music industry gains from what, like an artist gains from what he's doing. If you are producing a song and there are people selling your music, you must be gaining from your music, not selling your song for free, because we are distributors, we sell music, but in actual sense, we are not buying this music anywhere. We just download and then sell. Meaning it's like music has no ownership. You're pirating music. Yeah. Okay. But the system is from the top up to the ground level. The system is dead, that's why you're seeing artists are fighting themselves. They are trying to make sure this copyright law is put into place. Yeah, so the problem is copyright law. Obubaka obusembayo bannayuganda mwebale otwagala ate mutwagire nze nsaba tukwatagane n'abayimbi ne buli gwekikwatako yenayina mu music industry tulabe nti music industry tugitereeza tuve mu kwerumaaluma wabula tulabe kyekisaana music okutereera bwe muyita ba pirates mukozeewo ki okubanga tebakyali ba pirates. Music omutuufu agulibwengawa, music omutuufu tulina omujjangawa gwe tuyita nti original music oba music ali mu mateeka tumugulewa tukirizibwa tutya okumutunda. So twagala tukwatagana ebitongole byonna ebikwata ku music okuviira ddala ku EPRS, URSB n'ebibiina by'abayimbi ebya UMA nakino ekyakamiliyoni kyempulira n'ebirala byonna as long as nga tukwatagana nga batufunamu naffe nga tubafunamu. Celebrity Jazz mwebale kunkyaza ku channel ya Celebrity Jazz era you subscribe ku YouTube channel yaabwe ne social media platforms zaabwe zonna era ndi omu ku bawagizi bammwe. Nze Fred Music Rukundo.